This message should be very clear to Yoweri Kaguta Museveni. He wants to use the general court martial to finish off Dr. Kizza Besigye. To kill him. You know, it's another form of extrajudicial killing. Yeah. It's another form of extra-legal killing. Masked under the cloak of martial law. Then they finish you off. And that's what they want to do to Mr. Besigye. The team you see here, and the Ugandans, we are determined to thwart Mr. Museveni's agenda of killing Dr. Besigye using the general court martial. Narufenya and Wembley. This year we want the general court martial dismantled. It's a mission. All of you should take it as an assignment that it is tool number one in persecuting us. They have hatched a well choreographed plot to finish us off using this general court martial. And we must not give them that space. Evunaana omuntu yenna ng'ali civilian nga takwatiddwa kintu kyonna kikwatagana ku magye. Dr. Besigye bamusanga ate kuva dda kooti eno baali bagigamba ddala kuba nti munnaye ebintu bya gavumenti zino ezaabamusibira mu bba bibeera bwe bityo. Gavumenti zino ziba za kukwatisa amaanyi naye yennyini abantu baaye bafugisa amaanyi. Martha Karua yavaayo nanyonyola omulamuzi wa kooti n'amugamba nti bwebanga Dr. Besigye alina omusango ensi y'eggwanga gye yeddiza omusango yeyina okugenda maaso n'okubanga emuvunaana. That is eggwanga erya Kenya, eggwanga yes gye mugamba eyo gye yeddiza omusango ate mmwe temulina buyinza neryo eggwanga terinaba kubanga likola ene complain nti oba omuntu wammwe yajja mu nsi yaffe n'akolamu obulumbaganye ate mmwe obusungu mubujjawo okwata omuntu owammwe mutandika okumuvunaana. Amagye nago galina court martial nga ne police bweyina the police standards unit. Kakati bwe banga amagye galina police standards unit aka unit aka akatwala abaki aka unit akatwala police okugigogola effujjo naddala babeera bavudde ku mulamwa mujjukira bwe baali batuteyo afande Kirumira eyo gye bayita police standards unit. So mu mbeera eyo kitegeeza nti eno court martial eteekeddwa kubanga ate ekola ku ebyo byokka ebizibu by'abamagye. Munnamagye akubye mujjasi munne essasi, munnamagye asiiwuusa empisa, munnamagye agenze ku kyalo eyo n'akubakuba abantu, munnamagye anywedde omwenge mu bbaala n'asuulawo emmundu, munnamagye bwe bityo ye court martial ne bakutwala mu eyo kooti ne bagenda maaso okubanga ate bakukola ki bakuvunaana. Eriko owekitiibwa Muyizi n'abalala tugenda kubanga tulaba kiki ekiddako eri Dr. Besigye because kati Dr. Besigye ali incarcerated in a wrong place. Bamusiba naye emisango tegiriiwo. Ekyokubiri kooti martial terina buvunaanyizibwa bagenda maaso nakubanga evunaana omuntu yenna ng'ali civilian nga takwatiddwa kintu kyonna kikwatagana ku magye. Dr. Besigye bamusanga ate kuva dda kooti eno baali bagigamba ddala kuba nti munnaye ebintu bya gavumenti zino ezaabamusibira mu bba bibeera bwe bityo. Gavumenti zino ziba za kukwatisa amaanyi naye yennyini abantu baaye bafugisa amaanyi. Martha Karua yavaayo nanyonyola omulamuzi wa kooti n'amugamba nti bwebanga Dr. Besigye alina omusango ensi y'eggwanga gye yeddiza omusango yeyina okugenda maaso n'okubanga emuvunaana. That is eggwanga erya Kenya, eggwanga yes gye mugamba eyo gye yaddiza omusango ate mmwe temulina buyinza neryo eggwanga terinaba kubanga likola ene complain nti oba omuntu wammwe yajja mu nsi yaffe n'akolamu obulumbaganye ate mmwe obusungu mubujjawo okwata omuntu owammwe mutandika okumuvunaana. Zikirize kambabuuzeeko mbeebaza emirimu gy'osodde okubanga mukola bannaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga ate mugoberera omukutu guno ogwa Kimbo Updates. We tusinziira nno okubanga ate tubatuusaako namungi w'ebintu ebyenjawulo. Kale bannaffe mwebale kubanga mutugoberera. Olwaleero njagala nkutegeeze nti lunaku lwakubiri, it's a Tuesday, naku z'omwezi ziri meka? Naku z'omwezi ziri nnya. Yes, it is a Tuesday, naku z'omwezi ziri nnya.
bwe tubalabalamu Dr. Besigye agenda kubanga aweza emyezi 3 bukyanga agenda maaso okubanga akwatibwa. Ono yakwatibwa ennaku z'omwezi ali 17 omwezi ogwa Novemba. Akwatibwa mu ggwanga lya Kenya bwe yali agenze ku launchinga ku book launch ey'akatabo ka munnamateeka Martha Karua. Naye ampuliriza olunaku olw'eggulo Dr. Besigye alina okubanga ate ayimbulwa okusinza ku kooti y'amagye, court martial yali yamugamba actually si kuyimbula but yadde alina okubanga addayo olunaku olw'ejjo then okulaba ki ekiba kigenda maaso. Naye jjo ampuliriza teyaleeteddwa mu kooti. Naye nga bidding and proceedings ezaaliwo ku Friday mujjukira bulungi kooti gye bayita high court oba kooti ensukkulumu yagenda maaso n'okubanga ate etegeeza nti court martial is a disciplinary akakiiko akali akakwasisa empisa ab'amagye, so tekateekeddwa genda maaso n'okubanga ate kakwata abantu aba bulijjo ba civilian ne bagenda maaso n'okubanga ate babatulugunya mu ngeri gye batulugunyamu. Court martial ekyamazima ebadde esusse okuyisa obubi abantu. Court martial ebadde esusse okukwata abantu ne batochalinga mu ngeri gye babasibamu. Omuntu olumala omukwata bamuteekako ekisanga awo bakusanze ne red barret bakusanze simanyi n'ebintu ebiri ate ne atalina nnono misango giri awo giri gyesimba because baba tubalaba babatwala mu kooti ezo era ne babavunaana. Naye ampuliriza Dr. Besigye bamukwatira mu ggwanga lya Kenya bwe yali agenze ku book launch ya Martha Karua. Martha Karua ye lead counsel mumunjukira bulungi Jamala n'akwasibwa ekikomo bamuwa ekikomo fe tukiyita ekikomo mu lulimi lw'omupiira tukiyita ekikomo mu football language. Naye bamala ne bamukwasa ekikomo n'agenda maaso n'okubanga ate yakulemberamu bannamateeka. Olunaku olw'eggulu yatulazeko bannamateeka actually ejjo bagenze ku kooti sina kooti bagenze ku office ya akulira amakomera commissioner amakomera Johnson Byabisija oba Byabasajja ng'ekigendero ekikulu baagala abadde baagala Dr. Besigye bamubawe kubanga kooti eya Supreme Court ya High Court yavaana etegeeza nti kooti y'amagye terina nnyo makulu. Kakati Martha Karua yatulazeko bannamateeka gy'abalala babaddeko ba-observant 10 more than 10 then kwaddeko ne bannamateeka kwaddeko munnamateeka okwa mu ggwanga erya Comoros oyo nga yaliko ne lead counsel musango gwa Sonko oyo Prime Minister Cameroon n'abalala ababaddeko bannamateeka ekiraga nti omusango gwa Dr. Besigye ensonga nkulu nnyo etutwalibwa nga yakusaaga etwalibwa ddala ng'ekintu ekyobuvunaanyizibwa nnyo. But anyway, yesterday tewabaddewo kuyimbula Dr. Besigye. We don't know whether Dr. Besigye will be released today. Nga Salongo Lodime Elias Lukwago bagenze maaso n'okubanga ate atutegeezako zitubadde tugeezako kubanga twogerezeganya ne Lukwago agamba nti banaye tulina bingi bye tutegeese era nga mu bino bye tutegeese mugenda kubaamu mugenda kubanga ate mwerabira mugenda kubanga mulaba ebintu ebyawanewa. So I was like abasajja bano biki bye bategese badde njala nkunoonyeza ku ddoboozi lya Salongo Lord Mayor oyo yabadde mu nteekateeka zonna ez'okulaba nti Dr. Besigye agenda maaso n'okubanga ate ayimbulwa. Dr. Besigye ono nno azeeko Dr. Besigye azeeko ebizibu era ebintu bye kale awo nja kujjawo the goners nti bakengenda kujjawo. Naye badde njala kuzanyiramu ku ddoboozi ya Martha Karua otegeere Martha Karua because bagenze mu kooti. Ono ye Martha Karua. We have pointed out to him as of today the prisons have no valid warrant to be able to continue holding Dr. Kizza Besigye and Obed Lutale, as the court at Makindye did not sit today following the court's ruling. It means the warrant okutemera mwako nti kooti ya nti amakomera tegalina warrant yonna
esibira Dr. Besigye n'Obedi Lutale mu kkomera eryo kubanga actually omuntu yenna atwalibwa mu prison atwalibwa mu kkomera olw'ekiragiro kya kooti. Kooti eyeweereza omuntu oyo nti mumutukuumirenko mumulituweereze ng'ennaku z'omwezi bweziti, that is omusango gw'oba okuddamu okuwulirwa oba okuyimbula n'ebirala. Kakati mu kino nti Dr. Besigye kooti y'Ekinamagye yamuzzaayo nga emugambye nti ejjo ku Monday nga 3 alina okuba nga aleetebwa, naye ruling ya High Court ya Friday n'olwajjo byonna yabadde biraga nti Dr. Besigye talina kuba nga ali mu ki, Dr. Besigye talina kuba nga ali mu kkomera. Kati kino kyagezaako kuba nga kutegeeza Martha Karua nti kooti nti ekkomera Uganda prison terina any chance whatsoever to detain Dr. Besigye since Friday up to today. Has not been extended for detention. But the Commissioner requires, the prisons require the advice of the Attorney General. So there are certain actions to be taken to expedite that, and that's what we are going to do. But we realize that, yes, we need to engage the Attorney General's office. We already were in the process of doing that, but we needed to point out to the prisons that they have no valid warrant to continue remanding our clients. Yeah. Did they show any? Kakati bwe bagenze ewa Commissioner w'amakomera Mwami Johnson Byabasajja yabagambye nze sina mutawana na Dr. Besigye era nsobola n'omubawa naye kansooke nfuna okulungamizibwa okuva eri Anthony General ye Ssaabawolereza wa gavumenti mukadde kano bamuyita Kiryowa Kiwanuka nti kanfune okuwawulwa okuva ewa Ssaabawolereza wa gavumenti obanga ddala kituufu Dr. Besigye muyimbule oba because kubana juzi koti High Court bwe yabadde w'ensala zaayo President Museveni yavuddeyo n'ajambalira naga nti muyina okukitegeera mbe simanyi eggwanga Uganda terifugibwa kooti naye ate naye alina okitegeera nti eggwanga Uganda terifugibwa kooti martial ate kooti martial yennyini yava ku mulamwa ekwata n'abatalina kukwatibwa. President Museveni mu bbaluwa ye yagamba nti lwaki temwagala genda mu kooti martial ng'ate babasanze n'ebintu ebyekuusa ku by'amagye. Ate kooti martial ye kisussaawo kwegamba nti n'abatalina nnyo omusango ne gwe batakutte kooti martial omulimu gwayo gwali okusinza ku Ssaalongo Erias Lukwago byanyonyodde wano ngenda kubanga mbikuzanyira agamba nti kooti martial omulimu gwayo gwali gwakukwata ku bajaasi abasiiwuusa empisa professional zonna zirina ekyo ekibiina ekibatwala ziba n'ekibiina ekibatwala bwogenda mu basawo balina Uganda Medical Association ekyo ekibiina ekitwala basawo bwogenda mu balina ekyo ekibiina of course ekibatwala ate bw'obeera nga tokyagala tosubscribinga ku kyo naye njala nkutegeeze nti amagye nago galina court martial nga ne police bweyina the police standards unit kakati bwe banga amagye galina police standards unit aka unit aka akatwala aka unit akatwala polisi okugigogola effujjo naddala babeera bavudde ku mulamwa mujjukira bwe baali batutteyo Afande Kirumira eyo gye bayita police standards unit. So mu mbeera eyo kitegeeza nti eno court martial eteekeddwa kuba nga ate ekola ku ebyo byokka ebizibu by'abamagye munnamagye akubye mujjasi munne essasi munnamagye asiiwuusa empisa munnamagye agenze ku kyalo eyo n'akubakuba abantu munnamagye anywedde omwenge mu bbaala n'asuulawo emmundu munnamagye bwe bityo ye court martial ne bakutwala mu eyo kooti ne bagenda maaso okuba nga ate bakukola ki bakuvunaana. Naye court martial ya Brigadier Freeman Mugabe yava ku mulamu actually si ku Mugabe yekka ne kuva dda ku ba General Guti ne Guti bwe yabeereramu era nayo yali bwe batyo. So Commissioner General ow'amakomera Mwami Byabasajja agambye nti ekyamazima kiri nti
Iffe tetulina nsonga yonna wabula twagala tufuna okuwabulwa okuva eri ow'ekitiibwa Kiryowa Kiwanuka ye Anthony General. Kati Anthony General ono abeera ayambako nnyo okuwabula gavumenti ku nsonga z'amateeka. Ne wabaawo etteeka erigenda okuba nga libagibwa mu palamenti, Anthony General bamwebuuzaako kubanga ye custodian w'amateeka ga gavumenti era yagiyambako okugiwoleza singa gavumenti egeze sort of amateeka oba wabaawo etteeka eriba ligiguttemu oba wabaawo omuntu aba agiwaabidde, era Anthony General gwe bakola ki yabeera mu nsonga ezo. Tiimu nene nnyo ya Anthony General okuwolereza gavumenti. So mu kino gavumenti yeyina okuba nga evaayo ennyonnyole ku Lord Mayor nga bw'abadde wano atutangaza ne Martha Karua. Dr. Besigye ekyamazima abasajja bali serious bamutadde munda baganya okumuyimbula naye nga n'ensonga emusibya tebakola ki nga n'ensonga emusibya tebagirina. Bannanga abasajja basibye Dr. Besigye oba baagala afiire mu kkomera oba baagala ki sisobola na kukitegeera. Omusajja bamukwatira gundi bamukwatira Kenya. Omusajja bamuyisizza bubi, omusajja bamubonyaabonyezza, katuulira nti n'okulya takyalya. Abasajja baagala kutta Dr. Besigye mu kkomera. Kati ate tugambe ki? Talina musango. Kati juzi baali bamukakatikako omusirikale omusajja ow'amagye convict ex-convict mbu naye yazza ne Besigye omusango. Katuulira Lord Mayor bw'abadde atugamba. Pleasant surprise they gave to the nation. I'm sure many Ugandans did not see this coming, including myself. We are very, very skeptical about it, but it's because of our continued and sustained struggle, resilience and tenacity that we had to push this up to the point where we are today. A few things need to be clarified. Now, before I do that, allow me to restate this, record this statement we made here. That we are determined at Katonga here to dismantle all the tools General Kaguta Museveni is using, 20 personal rule, a family rule. And we are glad one of the tools now, one of the arms, one of the weapons he has been using has crumbled. Now we are glad. And what makes it more exciting that it has come ahead of time. Obuntu bonna President Museveni babadde akwesogera amaaso okuba nga atulugunya bannansi bagenda kuba nga babidismantling, bagenda kubisaanyaawo, bagenda kubinyoolanyoola, era agambye nti ekimu ku byo ye court martial. Nti court martial bagimazeewo by a tribunal which was not competent, manned or presided over by people who did not have necessary qualifications. So that's why they had to nullify section 197 of the UPDF Act, which created. So kakati ebintu ebinabina bigenda mu maaso. What is manifest from an ebinabina bigenda mu maaso kati nga bwegamba nti President Museveni yavuddeyo n'awakanya okusalawo kwa kooti ng'ate awakanyiza ddala akulira abalamuzi mu ggwanga. Onaayogera ye Alfonso. No one knows is that with regard to courts martial, one, with the exception of the CMAC, Court Martial Appeal Court, there is no legal requirement for a person qualified in law to form part of the quorum. One. Before I proceed, I wanted to understand that apart from the Court Martial Appeal Court, the others who sit and carry out judicial function, there's no requirement for them to study law, to be lawyers. So it's like there's no requirement for anyone to go to a theater and operate on a patient. You can pick the most famous lawyer in town and give him those knives, I don't know how they call them. Or you can pick the Chief Justice of Uganda, give him 12 people, not even all 12 people. He would have been carrying the rank of a corporal in charge of a section,
and you place him at the board of DRC to protect Uganda against possible enemies. Sabalamuzi kyagamba nti eri court martial terina wadde tekkirizibwa nti kubanga kugamba mu lawyer wanaasinga mu Kampala omugambe nti kati obwambe buno ogenda mu ddwaliro otandika okulongoosa abalwadde yennyini yawuddeko ekyokulabirako nti kyebanga ogamba nze Saabalamuzi ngende ntandika okulongoosa abalwadde tekisobokera ddala ye Saabalamuzi Dolo Museveni gwawakanya so ye Dolo agamba nti abasajja abatwala mu court martial eyo tebalina bukugu ate era tebubeetaagisa kubanga ensonga zaabwe za kukanyaamu awo ne bajja. With the benefit of various authorities and instruments enunciating the law on the issue of independence and impartiality of courts martial, I have examined the structure and procedure of the courts martial in Uganda to assess how they fare in this regard. I have found as follows. A legal qualification. Currently, the General Court Martial, Division Court Martial, and even the UDCs and STS as tribunals exercising judicial power have no legally qualified personnel on their quorum. Nti bonna bannamagye abali mu kukola emirimu egy'okusala amateeka abatula ku kooti martial Makindi eyo tebalina buyigiriza obw'amateeka. They don't have legal understanding. Tebalina mu kutegeera kw'amateeka n'akamu, tebalina legal documents. Yet their jurisdiction is not limited only to disciplinary breaches, but extends to crimes or offenses that are also triable by the civil courts. This includes serious offenses that attract carceral sentence of over 6 months and the death penalty as well. These untrained persons can issue decisions on questions of law and fact. Go back to the example like ebibonerezo eri abantu ebyokuttibwa kusiba emyezi 6 n'ebirala naye nga tebalina bukugu kwekyo. You take me to the theater in Morago. I will not know the difference between a kidney and the liver. That's the truth of the matter. And I'm fairly educated, as you know. Or put me as a brigade commander. Everybody will flee from the area knowing that there is no... Ntinze Dolo, oba kale okuntweka okunfuula kamanda wa brigade, okunfuula okuduumira ejje oba something like a brigade, abamanyi olulimi lw'amagye bakimanye group y'abajaasi nti tukuwadde oduumira amagye gano. Ntinze Dolo nze n'obwa Dolo bwange yadde nasoma nnyo sobola kuduumira amagye. Ntinze Dolo n'obwa Dolo bwange sisobola kugenda maaso nakola ki? Sisobola kugenda mulago kulongoosa balwadde. Simanyi njawulo ya kidini na lungs na mawuggwe. Oyo wekitiibwa Alfonso Owiny Dollo, Saabalamuzi w'eggwanga lino Uganda, ng'agenda maaso okubanga ate annyonnyola. Katonge tumwekkaanye tuwulire byagamba. The decision of the judge advocate in the court martial appeal court, who in any case is not a full member of the court, is merely advisory, as I've said, as it is not binding on the panel. The absence of legally trained personnel in the exercise of judicial power in the General Court Martial and the other military courts or tribunals is at variance with the situation obtaining in the civil courts. This presents two parallel and contrasting standards in the administration of justice. Obutaba na munnamateeka ku kakiiko kaabwe oba obutaba na muntu ayinamuko ku bukugu bw'amateeka kireetedde emisango egimu okubanga bagisala bubi ate era ne kyongera emisango egyandibadde gigenda mu kooti z'eno okubanga. The civil courts are competent as they meet the standards laid down in the Constitution and may be influenced through the chain of command. Furthermore, the oath taken by the members of a military court under Rule 27 of the UPDF Rules of Procedure Regulations binds them to the high command and convener of the military courts. This stands in stark contrast.
So kale Alfonso Owinyi Dolo katumukomyawo katumukomyawo naye njagala nkutegeeze nti olwaleero luno tugenda kubanga tufunayo ekyenjawulo ndowooza bagenda kubanga batutegeeza Lord Mayor ne tiimu ye Lord Mayor ne tiimu eriko Council Lord Mayor eriko Council Martha Kalua eriko Owekitiibwa Muyizi n'abalala tugenda kubanga tulaba kiki ekiddako eri Dr. Besigye because kati Dr. Besigye ali incarcerated in a wrong place bamusiba naye emisango tegiriiwo ekyokubiri kooti marshal terina buvunaanyizibwa bagenda maaso nakubanga evunaana omuntu yenna ng'ali civilian nga takwatiddwa kintu kyonna ekikwatagana ku magye Dr. Besigye bamusanga ate kuva dda kooti eno baali bagigamba ddala kuba nti munnayo ebintu bya gavumenti zino ezabamusibira mu bbwa bibeera bwebityo bwebityo gavumenti zino zibeeramu ziba za kukwatisa amaanyi naye yennyini abantu baye bafugisa amaanyi Martha Kalua yavaayo nanyonyola omulamuzi wa kooti n'amugamba nti bwebanga Dr. Besigye alina omusango ensi y'eggwanga gye yaddiza omusango yeyina okugenda maaso n'okubanga emuvunaana that is eggwanga erya Kenya eggwanga yes gye mugamba eyo gye yaddiza omusango ate mmwe temulina buyinza naye eri eggwanga terina bakubanga likola ene complain nti oba omuntu wammwe yajja mu nsi yaffe n'akolamu obulumbaganye ate mmwe obusungu mubujjawo okwata omuntu owammwe mutandika okumuvunaana by'ataakoze na mu nsi actually kibanga edda jjajja wange yansanyusanga kati edda abaana bajjanga ne bakola effujjo ne bajja ne balwana oba ne tukubagana oba ne mbayisa bubi kati nga bazadde baabwe bajja okuwaaba jjajja nga gamba amwe mwamulumbye waabwe jjajja wange yabagamba bo bamulumbye waabwe ng'agezaako kunzibira naye mba omusango nze ngwina naye nga nzibira omusango oleme kunsinga kati kino kiri vice versa nti owammwe yennyini ate mwe mwetulugunyiza Uganda olemwa mmwe bennyini muli ku Besigye owammwe ate gwe mutulugunya ku misango gye mumanyi nti ino teyagizza ne bw'aba yagizza si mwe mulina omuvunaana waliwo polisi ya Interpol yenoonya omuntu mu nsi endala waliwo ensi endala esobola okuvunaana Dr. Besigye oba yagenda mu ggwanga erya Kenya n'akolayo obuyeekera Kenya yandibadde yawandiikira dda Uganda nti omuntu wammwe Dr. Besigye taddangamu okuyingira eggwanga lyaffe erya Kenya yakolayo obuyeekera era abadde alinayo ekibiina ky'abayeekera naye mmwe muva kutya kuno ne mugenda ne mumusina mu hoteri mwe yapangisiza musajja twagenda ku mukolo kati mutuuse n'okujja abantu ku mikolo kubanga mulina court martial mujje mubavunaane so court martial omusango ade gwa Michael Kabaziguruka yali omubaka we Nakawo yabawaabira n'abagamba bannaye naye baala bamuteekako era ensonga ze by the way Kabaziguruka yamaleko ekisanja kye kyonna bambi nga takinyumira Kabaziguruka ndowooza ye Segirinnya ekyenjawulo ku Kabaziguruka ye teyafa naye Kabaziguruka naye ekisanja kyonna yakimalako ng'ali mu malwaliro ng'ali mu kkomera ali mu malwaliro ali mu kkomera ali mu malwaliro era mujjukira Michael Kabaziguruka oyo bamuleetangako ne ku katanda ensonga za gikwateko y'omu ku babaka be baleetanga ku butanda kubanga ennamba yali yeetaagisa ate nga mulwadde ali mu ddwaliro so oyo bamweteranga katanda ak'eddwaliro ajja asobola okubanga ateesa oba alonda oyo bwana Michael Kabaziguruka so oyo naye ekisanja kyamutawaanya nnyo era teyakifunamu singa wabaddewo space bambi abantu b'ennakawa bandibadde bamwongera bandibadde bamuwaayo n'afuna ekisanja ekyo kuba tinokuddamu okwesimbawo teyeesimbawo kubanga ekisanja kyamusombuwa nnyo yali mu kkomera yali mulwadde yali muki ekisanja tukakugwako nga kiweddeko bwekityo oyo mujjukira omubaka wa FDC gayo oyo omunene nnyo Michael Kabaziguruka bambi teyafuga nga Segirinnya nnyini wolabirira nti ebya Segirinnya bibadde okuva lwe yalayira paka kufa tabaddeko mu parliament n'agibukalamu okumala emyezi nti oba wadde 5 bwegiti so n'ebya Kabaziguruka ebyali naye kakati space tewali yadde nalabye alangidde nti ayagala okuddamu okwesimbawo naye space okusinza nga bwe ndabanga space etaliiwo space eyo sigirabawo n'akamu space sigirabawo kubanga kati nakawa bali mwezo ate bagambye ajja ku Lord Mayor kati Joel Ssenyonyi ali awo ate n'egundi naye wali baleese waiso mufumbiro kati kale katulabo anaafuna space naye nze space ng'omuntu mbanze sikola ki sigirabawo
Olunaku olwaleero nga bwe mbagambye tusuubirayo lipooti okuva ewa Lord Mayor tubuulire obanga Dr. Besigye bannasena busene kati eruzira gyali twagala kumanya bagenda musena busena bagenda kukola bata because all legal grounds zimaze okubeera leveled zimaze okubanga zikanyizibwako bulungi nnyo Dr. Besigye agende maaso okubanga ayimbulwa kakati kyetulinda be basajja boogere bano bagambye ndowooza Lord Mayor obanga jjo tebasobodde leero kijja kusoboka okugenda okulaba Anthony General w'ekitiibwa Kiriwa Kiwanuka Kanyonyole so ne parliament ennaku ezo yakiyingiddemu parliament naye yakiyingiddemu ennaku ezo so we want to see whether this court komera eneteekesa mu nkola ebiragiro bya high court ebyafulumiza kubanga high court yo yalaze ne Lord Mayor alina engeri gyakyogeddeko mbadde naye munoonya naye bambi akantu ako kambuze Lord Mayor wakyogeredde agambye omulambo gwa Koti Marshall tetuyinza kuddeeyo ate olwedde omulamuzi amaze okubanga asala ate ffe tuddeeyo tudde ku mulambo gwa Koti Marshall tuguwulirize kale kakati mbadde gezaako okubaagala oja Lord Mayor asala ngeri yasala okwago oyo yabadde mu nsonga zino zonna olwaleero luno naye ndowooza kale yabadde ayogera olunaku lw'eggulo naye kale tujja kubanga tumufuna kale okay Council Oluyimbazi Nalukoola Elias kyali wange mukwano gwange is now fully is a fully should I say fully registered candidate or is a fully nominated candidate. Okay, not yet nominated, but he expressed interest yesterday. Yesterday he was there with many people. In Yabadeo, I remember he was there in the company of his father, his mother, and then other friends. I saw the imam, the supporters, the noble people, the well-wishers. Bonna babaddeyo nga ye vibe nno gye twali tulinda mu Council Oluyimbazi Nalukoola era yamaze ye olunaku olw'eggulo n'ogenda maaso okuba nga ate ensonga akola atya ensonga nga naye azituukiriza ng'awaayo amannya ge n'ebimukwatako. I have as well attached as a declaration in clarification of my age. Madam Chair, that is a copy for the committee, and this is my copy where acknowledgement of receipt may be effected. So, yaleese buli kimu ekimukwatako era oluvannyuma yeeyogeddeko gye tuli awo. Omugole anyumye tekyetaaga mumwana nti anyumye aba anyumye. Mwebalire ddala mama nsonyiwe ensobi zenkoze nga njogera. Mwebale nnyo omukisa guno. Thank you so very much. Banange wakyaliyo bala. Aha. So, Council Oluyimbazi Nalukoola yawaddeyo naye empapula ze ku kifo eky'okujjuza omubaka ow'Ekawempe North. Ekifo ekibaddemu mukwano gwange omugenzi Muhammad Segirinnya Bumala Mirembe fight hard Segirinnya naye Oluyimbazi Nalukoola sebo ye eggulu yazze ne vibe sebo yagabye n'emmere simanyi bate bamuvunaane manyi jjukira yali ani ebutambala ewaliwo yaleeta just ettaala esitima ne bamujja mu parliament nti yaguliridde abaloozi alina gwe yawa ettaala so kale byebyo byennyini byebyo Oluyimbazi amaze okuba nga ateekayo empapula bamugambye ku Lwokusatu bagenda kuba bamuyita mu meeting eneebeera emuwa ekyaganya okweyongerayo ku mutendera oguddako alabire ddala obanga ddala omutendera oguddako anaaguyita obanga taaguyite kubanga nagwo gugenda kubeera gwanjawulo gugenda kubaamu okusunsula ndowooza gwe gw'okusinkana abanene abaguuda mu kibiina. Anyway, kale munzikirize neera mu mbeera eyo mbajjukiza restaurant yaffe ennungi ennyo bagiyita Dream Restaurant eno ng'esangibwa awo Wandegeya. Actually zisangibwa kubanga semu 2 3 4 5 baziyita Dream Restaurants zisangibwa awo Wandegeya
okulinaana akatale k'Ewandege amwaga amakuba abiri golaba akatale eno mu maaso g'akatale ku mulyango eno mabega w'akatale ku nkoko kati agamakuba ogatambuliramu bwoti gy'obeera agamalako Dream Restaurant ogenda kubanga ateera oziraba ate era ne woba ng'ova ku Equity Bank ng'oyambuka bwoti era amaaso go tunuzi waggulu bwoti ekizimbe ky'ojja olaba kiriko wansi supermarket naye waggulu ye Dream Restaurant ate gwe bw'oba ng'oli mu bitaala by'Ewandege yawuuyo okutta eridde bwayise wakava ku Haji Kasule Mall tonatuuka ku First Pharmacy beera ng'otunula nkaliriza ogenda kulaba restaurant yaffe eri awo abaana era obalaba nga bambadde bulungi nnyo beetesiteesa okubanga bakukolako awo nayo Dream Restaurant era nayo bw'ogivaako then olyoka ogenda ne weeyongera oba n'otuuka ku First Pharmacy oba n'otuuka ne ku kiri ekyambuka ku Equity Bank ate otuuke ku eri endala kale nno bannaffe abo aba Dream Restaurant bino byolaba emabbali byonna babirina ebyo byolaba oluwombo balina enkoko eya boyiro balina enkoko ey'oluwombo balina enkoko enkole buli kimu balina ekyennyanja ekisiike kino ekikaliri bakira kisiike ekyo ekisiike deep fry balina ekyennyanja ekya supu balina ekyennyanja ekya boyiro balina omubisi we wantu wenkyabyo omubisi mu ggwanga Uganda ogwaffe ogwedda guli gwe mujjukira obungi gwe twakamulanga kakati ye namubiru yagusembiza bwe guli awo ate nga balina n'emmere empoomu obulungi ate nga nnyingi ekyo kyo maama nakimugamba dda nti namubiru awo wo baaba abantu ogenda kubasiba mu restaurant emmere ennungi nnyingi ate nga omutindo kikulu nnyo abaana bayonjo okufaako bufi buli Dream Restaurant gy'otuukamu abaana beeyagaza ate nga balabika bulungi bamanyi kye bakola baagala nnyo okuweereza bakasitoma abaffe era olutuukawo omwana ng'akubuuza nti ndeeteka ki kiki kyoyagala tunawo kino nakino so Dream Restaurant weeziri awo ate nga zikola bulungi nnyo kyokka ekyenjawulo newoba ng'olina mikolo wabweru balina kye bayita outside catering basobola okufumbira ku mukolo gwo ogw'okwanjula omukolo gwo ogw'embaga omukolo gwo ogwa graduation omukolo gwo meeting kati nga kanso oluyimbazi yabadde afumbidde ekijjulo ababadde bamuwerekeddeko ng'agenda okwewandisa osobola omugamba nti namubiru osobola okunfumbirayo piraawo kira 5 ngenda zigabira abantu bange wano abisobola newe oba okyaliza abagenyi wakaawo ng'oyagala akufumbira emmere nga tolina gagenda mu seppiki abisobola buli kimu buli mukolo alina buli wooma buli sowaani buli seppiki buli baana buli uniform ebigenda ku buli kika kya mukolo so njagala mbategeeze tobonaabona toyangayanga mu kibuga Kampala ng'onoonya waawo osobola okubanga ate oli emmere ennungi oba nga oyagala bakolere delivery tugeze tolina maanyi gatambula oli waka njagala nkutegeeze nti bajja kukolera delivery era gwokuba bukubika simu n'ogamba nti bannange mundeetere kamere njagala kulyako nti oli luddawa nti ndi Kawaala nti oli Kawaala nga bayita omwana nti ali awo kumpi kwata emmere ya client ogitwale Kawaala kyokka bw'obeera nga oyagala kukuba simu kubanga essimu zaffe zitutambula nazo olw'emirimu gyaffe gyetukola ku 075 kubira namubiru mwennyini 075 59 55 65 eyo bobeera ogikubi 075 59 55 65 075 59 55 65 eyo ya namubiru era olumukubira nti njala delivery nti oliwa nti ndina masuba kabagireete nti gwani nze Kasimagwa nina okwanjira kujja kubeerawa kugenda kubeera Ssemuto njagala kunfumbira nti kale katuwogere ebyo nga biwedde nga kukwasaganya bulungi akafo kaffe kalungi nyaawo oba ebifo byaffe birungi so mwebale nnyo era antumye n'okwebeebaza mwenna abali ku Dream Restaurant ti mwebale mutufudde banjawulo n'emikono gyange bangi nnyo bwe mbadde simanyi nti balya ku Dream Restaurant n'okubeera ntandisa obagamba ku Dream eno abantu bangi baŋŋamba nze wendyaza kati wendya kale nammwe abatandisa okulyayo nga mbazigiriddewo ndowooza munjulira musobola okuŋŋamba nti ebintu birungi totulagidde ekintu kikyamu mbalagiridde ebintu ebirungi so mwebale nnyo bannaffe mwebale ddala awo abalya ku Dream Restaurant
Dream Restaurant and Takeaway bakafulumu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okulira n'akatale ku Byashara Road, Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 0751 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Ate mmwe abalina emikolo egy'enjawulo ng'oyagala mwogezi, oyagala MC, oyagala katumu, oyagala video, oyagala kamera, oyagala juice, oyagala tent, oyagala makeup, oyagala decoration, oyagala boogezi, nkubira ku 075 iye nedda nkubira ku 070 827 esimu yange yeri wakati awo gyolaba wansaawo semyeyo nkaga musatu gyoba nkubako bajja kubanga ati tukukwata otubuli ekyoyagala wangu oyagala aboogezi abalungi era nja kubanga nkola omukolo gonze kennyini nja kubanga ngukola betusobodde okubanga tubakolera mulabyeko naye oba oli bwe lwaggwanga nsobola okuteekerateekera omukolo era nojja omukolo guno ogusanga ne gubeera malidaadi era ne gubeera mulungi nnyo so kale mwebale nnyo bannaffe kambajjukize Dr. Richard Ssenjobe owa Beef Organic agamba nti gwe nalina okusomozebwa okw'enjawulo tobeere eyo na ofana bulwadde simanyi bulwadde bwansalako nina sukaali aganya okukka nina aniya bamulongosa n'akomawo nina fibroids zangana okuzaala mbulako katono okufa ebintu ng'ebyo emmeme simanyi eye mabega n'eye maaso emmeme egwa limukyalo ogenda musonga omalayo emyezi emeka olumizibwa okufaako obufi omusajja walwala prostate negaziba tokyasobola kusiba mu sulo oyina ulcers zikwokya ofuna okwokyebwa wano buli kaseera Government genda munange wa Dr. Ssenjobe waliko Beef Organic basobola kubanga ate bakujjanjaba abantu bangi basobodde ogenda ku Beef Organic ne bafuna obujjanjabi era ne bawona muve mu kwesibako endwadde mwanza era sijja kugenda era ffe tulwala ulcers era ffe ulcers wakika nedda tokkiriza ulcers kubeera wakika ulcers gende wa Dr. Ssenjobe amukujjanjabe awone amanyi g'ekisajja nga gakwekaniikirira olubeera okugira bwoti nga otandika kwetondera mukyala mama nsonyiwa naawe bimanyi nedda beera omusajja amalayo beera omusajja ow'embavu gende wa Dr. Ssenjobe akubeere nga abeera asobola okujjanjaba mukubire ku 07 ampuliriza 0752 64 27 ye Dr. Richard Ssenjobe wa Beef Organic awo mu kibuga Kampala Emengo ku ntawetwa oba ku ngalabi ya Kabaka abamanye Emengo olubo giyita katono eno ye kooti y'Emengo then opposite side wale ku eri kyama waluna abakyala abatunda tuno Mengo Muganda gwe sigala ng'ogenda maaso ekizimbe ogenda kuba kiraba kiriko Beef Organic kiri mu langi za kiragala ne kakala kafeka na ka coffee brown waggulu bw'oba ovudde eri Masaka Road otuuka katale k'Emengo vira mwawo yonentambula gy'obakozesa bw'obanga obadde mu public means vira mu kyamirawo katale k'Emengo obafuna gwobuuza nti bane wano Beef Organic eriwa era bajja kubanga bakulagawo bulungi nnyo ewa Dr. Ssenjobe nene mutundu by'eggwanga ewalala Kayunga genda Katikomu Erugazi egenda kwa Busabanka Eruwero kyekimu Mbalala kyekimu yonna Beef Organic gyali era ajja kubanga akujjanjaba kale munzikirize ate program y'olwaliro ngifundikira no mbasaba bannange video mugiweka like mugiweka subscription musubscribinge mulayikinge mu commentinge emboozi zino zisobole okubanga ate zeeyongerayo tusobole okubanga tunyumirwa nammwe mubeerenga munyumira ffe tukolenga gwa research na kubaleetera bintu binyuma mwe ogwamwe gubeerenga gwa kubiraba na kubiwagira kubanga tuba tubibaleetedde mwebale nnyo mwebale ddala bannange musubscribinge, mlikinge, mucommentinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bye bye.